Mami kankuvemu ekiba kibe ekitufu dadi tankozesangako dadi tannebakangako mami tewali kye nali nkozeeko ne dadi byonna byoyogera sibimanyi sebakangako na dadi. Mami nagenza okugula ebintu mu katale ng'abantu baagala kunkuba. Mami kino wakitandika naye amazima ga Katonda mugulu ekintu kinene wallahi kinene nali manyi kitono. Dadi yonna gy'oli nsonyiwa fukamidde ku mavivi gange saba kunsonyiwa dadi. Yone Ruth Kalibala akimanyi kubanga yajjanga okungolako interview nga nze bye baŋŋamba ndaba byenswaza nga saagala kwogera kati atuuka ekiseera takyagala kunkolako interview. Olaba n'ekirala essaawa ya leero mami takyagala nsule waka anzigalira ebweru bwema nga saagala kwogera byaŋŋamba anzigalira wabweru tayagala kunsigulira. Nenga dadi nsaba kunsonyiwa. Bino byonna mami yabitandika ate nze saamanya nti bijja bbaawo ebiti. Mami yandeetedde embeera eno. Dadi nsaba kunsonyiwa. Kimanyi gy'oli si walungi. Nawulidde mami agamba agenda kuggyawo dadi. Naye agamba sente odi ezo zova okulabika nga owulira kigambibwa nti za mwana muwala Nisha ye muwala ayogerebwako okubeera nga yakwatibwa Hajji Ali ebitanaba kubeera nga bikakasibwa oba ddala yamukwata oba teyamukwata. Odi ezo nga bw'ova okuziwulira kigambibwa mbu za mwana muwala Nisha. Za mwana muwala Nisha mbu yejjusa bino byonna ebiri mu kubaawo nga bw'owulidde manyi bagamba akuddira mu mboozi tagibwomya. Kakati odi ezo zisobola okubeera nga ntuufu oba nga nkyamu. Nkujjukiza omutimbagano gutambuza amawulire amatuufu nga kwogase n'amawulire amakyamu. So odi ezo zisobola okuba nga nkyamu oba nga ntuufu. Nawe mu comment section osobola okugendamu n'obeera nga ompa endowooza yo okusinziira bw'owuliddemu audio zino ntuufu oba nkyamu. Tukubaganye ebirowoozo ku audio ezo. Genda mu comment section. Kuba guno si gwe mulundi ogusoose nga audio bwe ziti baziteeka ku mutimbagano. Waliwo n'endala era ezafuluma emabegakaawo ka video nakakuteerayo era nga eddoboozi lyerimu lyogera. Ebiseera ebyo nga Hajjati bamaze okubeera nga bamuyisizaamu eggaali ku nassa era waliwo audio ezafuluma nazikuzannyirira ziri mu ddoboozi lyerimu ne lino kyetanaba kubeera nga tumanya oba ddala ddoboozi lya Nisha oba waliwo recording ebintu bye n'abiteeka ku mutimbagano okusobola okwongera okuwomesa kisitole kino ekya Hajji ne Hajjati. Kale kankwongereyo ensonga ya Hajjati ne Hajji ekyamazima ndi mukyala ate ndi muzadde tetujja kutunuulira Hajjati tuleme kutunuulira Hajji kuba ne Hajji alina maama we ne Hajjati yazaala omwana we naye ekyo ffenna kitukwateko nti abakyala nze kati ekyasinza okunnuma ennyo ye mwana Nisha nyina gwe yatadde mu bintu ebyekisiru kubanga ebyo bya kisiru bwe tuba tulwana entalo zaffe omwami n'omukyala tuggyemu abaana kubanga kati life y'omwana yagisse omwana agamba yeekweka tasobola nafuluma wabweru because of maama naye nga maama ensonga yeri ye nabbaawe okitegeera nkinzaga amazima ga Katonda Hajjati mukyamu nnyo ensonga ze nga ye nabbaawe agiggyemu abaana be. Anti kakati Hajjati ono ebintu bya Nisha oba ddala byali bituufu nga Hajji alina bye yakola? Nisha kubanga ennaku zino tulaba bu audio tubagoberera okuva omusango we gwatandika naye nze nyina audio kati oba nakawulya audio nga 3 nakati esimu ngireseeyo ng'omwana yeetonda nti nze taata ansonyiwe maama yaŋŋamba ekintu kya nnaku 2 lumu kuba nasooka kulaba mwana oyo ng'agamba nti laba maama wange bamusise ng'omubbi bwe yali ku nasa naga maama yabireeta okitegeera biki maama bye yaleeta okitegeera kati omwana
n'alumwa nti maama we bamututte ng'omubbi ku nsonga za maama we zaapanga ezitali nnuŋŋamu kitegeera nakati era waliwo ka audio omwana nnaku nga 2 kafuluma nkayinako ng'omwana agamba bannange taata ansonyiwe maama ye yabireeta naye taata nkwetondera nsonyiwa omwana n'agamba nsobola nakufuluma mu nnyumba kutambula naye ng'ensonga yonna enkulu eri kuba ffe bakyala ku maama Hajjati nze musaba ng'omukyala munnange nti ensonga ze zonna aleme ziyingizanga mu baana be yalwanenga ye abaana abaliko. Yes, Butereeve, ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde sayidi z'eyo omukyala kansubire mumwerabiddeko ng'agamba nti Nisha okubeera nga ateekebwa mu mawulire ate kyekikolwa ekikyamu kye baasingira ddala okubeera nga bakola. Omwana ono okukwata ne bamuteeka mu mawulire kyekikolwa ekyasingira ddala okuba ekibi kubanga ekintu ekyo kisobola okwaffectinga omwana si kati wokka wabula ne mu future kisobola okubeera nga kimwaffectingira ddala nnyo nga bw'okiwulira. Nenze ku nsonga ezo ndabira ddala nga tewali ngeri yonna Hajjati gye yali asobola kukuumira mwana ono nga tali mawulire kubanga nga bwe mukimanyi ensonga bwe zigenda mu mawulire kooti ey'abantu eba eyagala erabe enjuyi zonna ebe yagala erabo oyo omwana ayogerwako ebe yagala ewulire ku mwana oyo ayogerwako. So kino tekiri ku Hajjati mpozi kyoyinza okunenyamu ku Hajjati nsonga kuzikwata n'aziteeka mawulire yandizirese mu kooti n'esalawo ki ekituufu ekyabaawo naye okuzikwata n'azireeta mawulire ekyo kyennyinza okumunenyamu naye akageri gye kaali nti ensonga zaatuuka mu public era public n'ezitegeerako definitely Nisha yalina okubeera ng'amanyikwa n'ebifaananyi byafuluma era abasinga ndowooza mubiraba bitambula ku mikutu emigatta bantu. So kino Hajjati yali talina ngeri gy'asobola kubeera nga akikomekereza ekyokubeera nga Nisha abantu bamutegeera yali talina kasita ensonga zituuka mu kooti ey'abantu bakola research yenna eyeetaagisa n'ebifaananyi bye mbaddemu okwese nga temwagala bifulume ebya Nisha oba oliawo ng'obyekanga ku mikutu emigatta abantu nga byakoze eki nga byafulumye. So Hajjati kino teyakiinaako control mpoziko kyalina okukola nsonga butazireeta mawulire awo teri yanditegedde Nisha teri yandibitegeddeko byandiggwereddeyo nga naffe abantu abali eno mu public tetwandibitegeddeko. Ate bwe tweyongerayo maaso yo famire ya Haji Ali Muizera erina kyegamba kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere mu maaso. Bano bonna be mulaba wano baganda bange nga ffe bannyina ba Ali Muizera ali mu kkomera. Ekituleese wano tuze kwekubira mulanga. Waliwo eŋŋambo ezigenda zibungeeta oba ekigambo ekyatutemereddwako ekinene. Tuzze wano nga twagala okutegeeza buli muntu yenna eyawulidde ku kigambo ekyo nti ffe baganda ba Ali Muizera tukkiriza omusango mwannyinaffe yakukola. Ekigambo ekyo si kituufu. Kyekituleese wano tusobole okubategeeza titewaliiwo omu ku ffe wano eyasituse n'agenda mu ofiisi y'omunene yonna okunnyonnyola ensonga oba agenda kugulirira omusango guno. Ffe tulina ssente zisobola kugulirira musango guno wabula omusango guno guli mu kooti. Tutunuulidde kooti esalewo kyenaaba esazeewo kyetugenderako. Tuteekayo okwemulugunya kwaffe eri abo abantu abeefudde abambala nga ffe ba Hajjati ne bagenda ne balimba ensi ne balimba baminisita. Tukuba omulanga minisita Balamu minisita mwenna gye yagenze n'atambula n'agenda. Tubasaba muwulirize ku nsonga zaffe sayidi yaffe ffe si ffe abajja mu ofiisi zammwe ne tugamba nti tugulirira mwannyinaffe yazza omusango. Ffe tukimanyi nti mwannyinaffe tazzanga ku musango talina kye yakola. Yes, Butereeve, abo nno b'ova okulaba basisita ba Haji Ali Muizera essaawa eno ali ekigo ku nsonga ezigambibwa nti yakabasanya omwana atanneetuuka omwana amanyikiddwa nga Nisha. Kakati nno wiiki eyo yonna ewedde wabaddewo ebadde bitambula nti waliwo abantu
abambalira ddala nga bano ba Hajjati abagenda mu ofiisi z'abanene ba minisita ab'amaanyi ne bagendayo ne bagezaako okubeera nga bongera okubeera nga basiigira ddala Hajji akasa nga bagamba ffe tuli baganda ba Hajji kye tuzze okubeera nga tubakakasa kituufu muganda waffe yakwata omwana oyo yakabasanya omwana oyo kwegamba nga beefudde kye batali nga beefudde muganda wa Hajji ge mawulire agabadde gatambula wiiki eyo ewedde yonna nga bagamba bano abakyala bagenda mu offices ez'abanene nga bagenda bagamba nti ddala Hajji muganda waabwe yakwata omwana. Kakati nno agakagwawo galaga nti bali abakazi ababadde bagenda nga mu offices z'abanene balumirize Hajji nti ddala yakwata omwana babadde nga bafere era baali bapange oba baali bagule waliwo eyabagula. Bwe weetegereza omusango guno musango nno munene okusinziira ku bwino ali mu kuleetebwa. Waliwo omusajja MC Meya ntera okukuzanyira bu vidiyo bwe wano atera tuleetera bwino ate nga bwino we akakasibwa kuba ali ntaki ne famire ate ne Hajji Mwizera agendayo mu kkomera n'amulaba n'afuna information yonna. Waliwo ekigambibwa nti waliwo ensonga zino zonna aziri emabega era n'abantu abo ababadde batambula mu ofiisi z'abanene balumirize Hajji nti yabadde ng'abagulanga oba yabasasula bakikole. Ekitegeeza alina interest mu musango guno, alina kyayagala mu musango guno, naye byonna tujja kubeera nga tubikutuusako wano ku Jika Media. Naye nga guno omusango munene olaba n'abanene bagwebalamye kuba Hajjati Zuula abanene babatambuddemu bonna ne fulufiga naye kennyini abanene abalina agezezzaako nnoonya justice mu offices ennene ng'aginoonyeza Hajji naye n'abanene bonna bagwebalamye. Ekitegeeza nabo tebaagala kuyingira mu nsonga zino, baagala amazima gabeere nga gavaayo, baagala kooti enoonye amazima guno omusango gusobole okusalibwa mu ngeri ennambulukufu. Eyeetaaga okufuna justice mu kintu kino afune justice, naye nga ensonga zo zikyakalubye. Ffe tujja beera nga tuzikutuusaako wano ku Jika Media. Ky'oba okola kiri kimu, subscribinga, likinga video, commenting endowooza yo mu comment section. Kale nnyongera okujjukiza kyobadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Tera kutaninga on notification bell yo kuterevo ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalangu wonna toka skippinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu batobera ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulira waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Tusisinkane mu comment section ng'ompa endowooza zo. Bw'oba olina kyagala okubeera nga otuwabulamu mu comment section mwe tuba tusisinkana kiwandiikemu, tujja beera nga tukitereezaamu nga omukutu. Kale munzikirize mbaagalize Sande nnungi, akuume atakuumira mpeera, mweraba.